Bobi Wine finally bamusibudde mu ddwaliro era nga wenjogeera yatuuse dda maka ge magere ogenda kubanga obifuna maaso awo Joel Ssenyonyi naye ate bamuyisizaamu eggaali ate dda olutalo wakati wa Frank Ntambi ne Zali the Boss Lady banange ebintu biwanvu ye Fifida Queen naye muyina maaso awo ngatunka n'aba Red Cross ate mukyala Bindeeba Ray P Namukasa Catherine Kusaasira nabyo tebinnaba kuggwa mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpire like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra ati mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna zomanyi so munange bakubireko weefunira obulamu obujja munange nkutandise ne principal era nga wenjogeera twafunye dda akaseko ku matama ate olw'oluvannyuma lw'okumusiibula mu ddwaliro era nga wenjogeera ssaawa zino ali mu maka ge emagere abatugambye nti yalibadde akyaliyo mu ddwaliro naye batiddemu oluvannyuma lw'okujja abantu nga basaba ebikwata ku principal ko bo munange kibamujje mu ddwaliro ate ajjanjabibwe ewaka ng'alina kale obukuumi obujjuvu ngenda kubanga mbibatuusaako maaso awo aho neera omuntu afunyeko ku ssanyu naye abantu bo batandise dda okukiyisaawo omunange oluvannyuma lw'ekifaananyi kino okufuluma nga principal kale alaga yes ali fine kyokka ate ye Joel Ssenyonyi nga munnange alaga musanyufu nnyo kati bo bajaji batandise dda okugamba mbw asanyuse eddiiru gye bakoze eyiseemu bulungi nnyo nnyini ddala kale bwe tweyongerayo bannange muve ku baagalana ebyabaagaana nyongera obbajjukiza tosangayo kikyo wooteekayo ekikyo n'obanga abatereeza ate gwafuuka omubi munnange Frank Ntambi wewabeerawo olutalo lwa Shakibu ne Zali Frank Ntambi yasooka okukubira Shakibu n'alyoka ayanika Zali era n'amulangira n'obukodo ne tugamba banono bannange bagenze kwekyawa nyongera obbategeeza baddiŋŋanye omukwano gubayisa mu kamu kati Zali aliwo akuba buli muntu yenna eyeesimba mu nsonga zaabwe mbu abagatte era tusobola okuvuma Frank Ntambi mbu yakuza mutwe nga mmale mbu ate omutwe gwe mukalu nnyo nnyo nnyini ddala kwotadde n'abalala bonna abayingira mu nsonga ezo kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne mukyala Ray P munnange olutalo ddo lukyagendera ddala mu maaso tebinnaba kuggwa ne Namukasa era nga Namukasa mulina mu maaso wano ng'aleese bwino wa Ray P baawe nga wayina ekikuta nga we yeewola engoye munnange bamubanja bannange omwana yuno wano alina bwino wa Ray P oba amujja ludda wakale katubaleke batunke zuno n'enviiri zange ziizo tolinawo osobola kunvumira wonna ndi kunnakyo ate ndi muto like it or not nze ndi mwana wa 2000 nakagraduatinga wano ku Islamic University 2023 nina degree yange nambe ndi ku mutwe kati gwe yakoma mu senior fongo ogamba mbonze ndi rolomodo golaba eyo mizaani si yambizi ate n'ogenda kumpa sente z'abaana ze mwababba abaana mwateekawo simanya zi audition babingambye mwini box mwateekawo zi auditions musimanya mwagala abagenda okuzanya ebina Uganda bagamba abaana ab'obuwala bandoopedde lwakuba obuzibu nina essimu gye nkozesa yeeno eri ku live abaana ab'obuwala bancomplainingidde nti omukulu ekikuta kibatta ne ka infection madam okolera mu public toilets ka infection katerezo tabana b'abantu nze nakuwadde amagezi omusajja bw'aba bisexo bw'aba nti akikuba left ne right ng'ate waba madamu nnyo tambula n'ekicupa kya kulovuzi yes
omukozesa nze eddagala nkuwadde bwe oyo omukadde ali awo okumpi naawe yandirikuwadde naye takwagaliza tambula n'ekicupa kya kulovuzi bw'ovaayo ng'ogiraawo naaba okitegeera abakyala mutegeera kulovuzi kyakola tambula nakyo okikozeseze ddala okitegeera abaana bakomplaininga nti ka infection kasusse omwami wammwe ka infection kasusse nze omwami wammwe saamwagala amaanyi onterako ga bwereere saamwagala bwe ngamba nti namwagala amansaze bigambo saamwagala nze nina ow'ekitiibwa era abaddeko wano ne ku live nangamba I love you baby buli omu akirabye simukaka bintu byekola byokka wakitegedde ekintu ekyo jakulwaza abaana b'abaani mutambule bannange mwenna abamanyi nti mwenna muli ttiimu mwami wammwe kikuta mbakubiriza mukozese kasiba gikugeya ono jojje engoye okufaako obufe manye ebigambo byampeereza mu inbox simanya byani oyo gye yeewola engoye mbusimanya wagenda ne weewola engoye weewolayo engoye biri mu inbox musimanya yanamugamba mpeeyo ez'obwozi nangamba musimanya nkuwa platform nze mbeerayo ng'oweewola engoye nze namukasa nyambala ekitono kye nina ekitono kye nina obutono bwange bwe nina si bweyazika nina wigs ezange sizeeyazika beweyazikako ebintu badda ne bakuvoola era nze nkugamba ebigambo bino mukyala wegendereza abantu b'olimu kubanga mukwano gyemisota gy'olina nze bampadde info mungi naye mulimu ebintu n'ogamba kino sobola kikola kuba nange ndi mukazi kino sobola kikola Jenny it's not worth okitegeera nze era singa nina statement yonna gye nakola nekofeni ngamba wadde example y'omukyala Zubeda yabuyisibwa bubi namugamba sorry ekintu twakimalira na ku ssimu mukazi wattu teyaŋŋamba nti Jenny neetondera mawulire nti oba Jenny ddayo gye wakoledde ekintu kino naye gojja mutuleekaanira muli ku TV muleekaanira by the way njogedde n'omukulu Kini Kaliisa ali mu yuna so bwakomawo yaŋŋambye ayagala kundaba bwe tuli bo munange bajja kwerangira byonna n'akoomunda bajja kamalayo kyokka ekisinga okwewuunyisa ono Namukasa munange yalemeddeko yalaga akyabeerezezaamu akyavuma rape weebuuza obusunga bujja luddawa ekitegeeza bituufu bindeeba yamukwana naye n'amukkiriza ng'akola bubakale we tuli ekikulu bonna baabigambo rape wabigambo tanyigirwa mu ttooke kyokka ate nga noo naye tanyigirwa mu nkwawa kati simanyi oba ani agenda okuzikiza naye nga we tuli buzibu bwa musajja lutalo lwa musajja ninga omusajja yayajula rape munange ewaabwe kati simanyi bano bo oba bali ku kikale bwe tuli we tweyongerayo ne Fifida Queen munange muyina maaso awo ng'ate atabukidde bubi nnyo aba Red Cross munayembu bakukulira ebintu ne babibeza mu masitoowa emmere n'evundire buli kimu kyonna ne kivundire kyokka bagira ebintu bikaddiye nga bimaze okuyitwako ne balyoka babikabira abantu kati yababuuza mubeera mutegeeza kibaddiya muyina maaso wano ng'ate atunkana bwera nze munzikirize mbasiibulire wano omukama bampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvia News Extra BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange bakubireko ate weefunira obulamu obujja Fifida Queen mukyala nsubuga wano ensonga nendeese leero ya mangu njagala kuntaagingira Uganda Red Cross basebo ne bannyabo. Baba, can you please put your volume down just a little bit? Thank you. Basebo ne bannyabo njagala okubuuza Uganda Red Cross ebintu bye baleetera nga mutereka mu store nga temuwa bantu bano mutereka byaki mutimbye emifalisa awo mulinga abagenda ogisuubuza kyokka ate bw'otunulira mu tenti abantu mwe basula nze kamera zonna ezigendayo ekiro ndaba abantu bebase ku bukeeka. What is happening? So ekintu ekyo kimbatharinze nnyo. Nina abantu abagenze ne bakola nabo charity eyo baŋŋambe bwe batuuka Red Cross ebintu ebibajjako ate nze siraba bantu bwe babifuna
njagala tubeere beerufu. Mu covid twayiikirizibwa, bannayuganda bajja batutaase, bannayuganda bannaabwe abalina obuzibu abatalina mmere, era twamalirira tetugifunye. Temusobola kutuyamba, ate ffe bwe tweyamba era n'ebyaffe mubitwala. Kwegamba n'owuliranga buli kintu tokitegeera. Red Cross, emifaliso gye mupanze awo ng'abasuubuzi gyaki? Oba zino kamera ezigendayo zisanga abantu tebannatuuka kwebaka? Muleke munnayuganda ajja akwasa omuntu emmere, omutima gumubeere wamu nti nze nagikwasizza muntu. Bino ebintu bye tubawa nga muteeka mu sitoowa zammwe, tetunnabagamba nti bye tubawa mubiteeke mu sitoowa mugende mugabe ewalala. Ffe tuwa abantu b'ekiteezi, ffe tuwa abantu bali abaagwiriddwa ettaka, abaafiiriddwa abantu baabwe, so si kutereka mu sitoowa zammwe. Lwaki bano abantu bakyasula wansi mu tent wansi? Can someone come out and explain this to us? Because ne bye muyina si byammwe, bantu ba bulijjo be baabireeta. Ministry yamwe y'ebigwa bitalaze yatufeyiringa. Abantu beesonze bajje baliise bantu bannaabwe. N'ekyo kibasobodde. Nze sitegeera kigenda mu maaso mbabuulira. Tusabayo omuntu aveeyo ku Red Cross otunnyonnyole. Lwaki abantu bano bakyasula wansi bwe watyo? Kubanga nze nalaba vidiyo zonna ez'amawulire. Can you pause that thing? Nalaba vidiyo ez'amawulire nezendaba ez'aba YouTuber n'abantu abakwata ku busimu bwabwe muntu sekinnoomu ng'enkuba etonye ng'abantu bwe beebaka. Emifaliso mugiwaafunye enjuwa alaga ne mugago twala omufaliso wano beebake ku ttaka. What is the incense of having them there nga mugiparadinze bwe mutyo? Makulu ki? Bambi muveeyo mutubuulire nga tetunnaba kuwonoona biseera byaffe. Nakulowooza nti tuyamba abantu bannaffe nga tumala budde. Tubalinde mumale okuvaayo, ffe tujje tukole charity ezaffe zitwamanyira nga tukwasa muntu oli afumba emmere yaali. Tusaba mutubuulire. Mugenda kuvaayo ddi? Ne bannange ennaku eno eruma amagenda n'amadda. Eruma amagenda n'amadda. Lwaki muparadinze ebyo ebintu? Lwaki mubiparadinga awo? Kitegeera. Lwaki emifaliso gipangiddwawo nga munnayuganda agenda okwebaka neyeebaka wansi, enkuba netonnya, ne wamunyiga olwedda alina ebizibu bye ate ne weeyebase wanyiga? Ffe mutugambe, ffe twenoonyezeemu kati abantu baffe tugambe wayenze kampeeyo babiri mbayite mbazze ebbali mbawe ngende n'omulala aleeta aweeko basatu tugende. Because buli agenda yagamba nti ate emmere Red Cross egitugjeeko n'egiteeka mu store. Yes, Red Cross bwebanga emmere ogireceiving kirungi. Naye lwaki abantu tebatuukako? Lwaki emifaliso gipaakingiddwawo? Lwaki temubiwa abantu abaakosebwa kubanga abaawukawo nawo weebali? Tebalina nakwe batandikira. Egyo emifaliso singa tegiriiwaawo. Muwoza turegisterinze eva ku registeringa mpozi mwagamba enjala ejja mulaba muliireko mu registeringa kuliirako mubawe nabo obufaliso kale mwe mugende muli ebinene ebisingawo. Hannange nze simanyi lwaki abantu baba bakyasula bubi ng'emifaliso ekyo weegiri. Simanyi lwaki emmere tetugirabako nga mugigaba. Mu covid ebirungi byonna baboosi baabirya okuva ku magi, butto, sukaali, miceere, emmere etegeera ne batuwa obuwunga obuli expired, obuli ebijanjalo ebirimu obuwuka ate nga tebijja n'akawunga akali expired akayitako. Ate nga gavumenti yakamanya nti batuwadde kali expired, baamala kulemagana mu ngabana yaabwe, omu najja n'abyabya nti mwawa abantu emmere eri expired. Ate ekisinga okusesa tekuli n'omu yavunaanibwa. Tekuli yavunaanibwa kubanga ekintu ekiri expired wekiwa abantu oba bawadde buto. Tekuli n'omu yavunaanibwa. Balinga beekiteeza abo bennyini. Gongamba okyanti essaawa eno Idi akyali mu kifo kyatudde ow'ebyobulamu. Walabye ebbaluwa ow'ebyobulamu bamutadde ku pressure gye yafulumiriza gye yawandiikira abakesisi, gye yawandiikira aba Idi ng'amutegeeza ku kalunambule g'ayinza okwolekera okubeera awo. Naye Idi n'abeera ng'akyali awo aseka mbusesi. Ne minisita wa Kampala akyali minisita wa Kampala. N'ab'e Wakiso abakulu bakyaliyo.
so kati twagala kumanya bannyabo ne bassebo abassebo abasajja n'abakazi abakulira Red Cross eri ekiteezi kati emmere mugitwala mu sitoowa lwaki ng'abantu b'ekiteezi awo webali mubawe emmere omuntu anonye waateeka emmere ye kale abantu mubawe emmere yaabwe tuleeta byaki kati owulira ng'ofa obusungu bannange owulira ng'ofa obusungu oyagala oyite mu ssimu okuba omuntu ekikonde naye nga tetosobola wajja kukusiba nze nawagamba singa okutta tegwali musango ayisi kwayo tunuulira ebintu bigenda mu maaso n'owulira ng'ofa obusungu emifaaliso omupala ejinze zakyawo ng'abantu bali awo basula ku ttaka showbiz display eraga abantu nti abantu baleeta ebintu kiki ffe tubadde tubasaba mutukkirize emmere yaffe tugyekwasiza abantu tukakase kubanza okwata emmere yange ogiwa Red Cross mba mpulira sikitegedde kyenkoze kuba mba nkimanyi mugenda gitwala abakulu bagenda girya kino si kipya bagenda girya bagenda kugirya mwe Red Cross mwetaaga kuweebwa bintu bikalukalu mafuta muteke mu mamotoka gammwe neza ambulensi n'ebimotoka biweetiye emmere mugirekera abantu bagirye muleke omunaku alye mwe mwesobola n'obufaaliso mubulekera abantu babwebakeko mubaleke beebake bambi kitegeera naye maama mwana yagambye Uganda oseka bw'okaaba ddala mutuufu because I don't get it mwaki tukola mu covid mukirese ne kati okitegeera abantu mubaleke bw'aba agenda mulumbe mumuweeko agende n'akawunga ke n'ebijanjaalo byakuma olumbe lw'omuntu we kuba kati tetukiba tebalina kyakukola abantu abo lwaki mugiteeka mu sitowa mugiterekeraani yaki emifaliso mugisimbawo muwaveeyo omuntu wa Red Cross omwe atunnyonnyole kigenda mu maaso lwaki emifaliso mugiparedinga lwaki emmere mugisibira mu masitoowa abantu betuweereza bali bulungi tulekeraawo okujja oba tulinde mmwe lwe mulivaayo tumanyi neddi lwe mulivaayo tetumanyi obakyalawo ne bagamba nti ate kaakati ate mwe takalizemu ne libumbuluka so tubadde tusaba muleme kututama nnyo nammwe ate muleke abantu sekinoomu barisiivinga emmere ekyo nakyo tukimale beefumbire bali emmere yaabwe mwe mubakumidde mu tenti mifaliso girabako bulabi awo mulimba mukyuseemu mukyusizeemu ddala otherwise muveeyo mutunnyonnyole emmere gye muteeka mu sitoowa evaayo ddi era eragawa ffe betuwadde bantu b'ekiteezi lwaki temugibaweerawo ekyo ne kiggwa because kiri simple bannange naavaawo nga bagamba twogera nnyo fifiza kwini mukyala nsubuga wano mutunnyonnyole emmere eragawa lwaki mugisibira mu sitoowa abantu bemugiwa baweddewo oba bakufu bwe baba bakufu kino kyo tukimanyi tulinnyemu tumanye kati mu byemwetaaga temuli mmere tumanye byemwetaaga bye twatandika okuyiriba tuleete ate kakati nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavuddolusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano
mugamba ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirala enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyimiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyimiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias